Maama abantu abatulaba baleetaaze okumanya Humphrey abadde mwana namba mmeka kugwe ye mwana muggulanda. Abantu abali beetaaga okumanya maama tugenda kuziika wa? Tugenda kuziika Emityana Kalangaalo eri gye twatwala eke. Okay. Maama Humphrey afudde bulwadde ki? Kansa. Afudde kansa. Abulwalidde ebbanga ki? Ndowooza ziweza 9. 9 okubumanya emyezi 9. Afiiridde mu ggwanga Uganda. Uganda. Abantu abasinga babadde bamanyi nti awangaalira mu ggwanga lya Amerika yakomawo ddi? Emyezi kati 3 January yakomawo 1st January. Okay. Omwami ono abadde ayinayo okubaana abazzukulu. Abazzukulu ababe oba ayina abaana naye abadde tannazzukuza. Ayina abaana abazzukulu bo. Yes. Abaana bali bameka maama? 5. Abaana bali 5. Nga tukyali ewa Humphrey Mayanja era ng'ono ye abadde omu ku part of Mayanja family, abadde muganda wa Mayanja family. Maama tutegeezezza nti abadde omwana omuggalanda era n'atugamba nti ekyenjawulo ekimubaddeko akibadde nti abadde mwana muggalanda. Ffenna tukimanyi omwana omuggalanda mu family, omuggulanda mu family agulenda oba first born yaba akumaakuma banne, ekitegeeza abeera n'obuvunaanyizibwa obw'okubeera taata at the same time okubeera maama. Naye olunaku olwaleero Mukama asazeewo n'aba nti amujjulula. Maama ategeezezza nti abatulinze n'obulwadde obwa kansa. Muwulidde bulungi okuva mu ddoboozi lya maama. Njagala twogereko n'omutabani muganda wange nga kitalo. Kimanyi kyekitegeeza okuviirwako omuzadde kwegya emyaka, naye embeera eno yakusanzeewa? Embeera eno egy'ekiro manyi David yabadde azze, so nabadde ne anko wange Palaso nga tukyagala kiro kyonna paka ku makya paka saa 12. So netuddayo ewaka ku saa 12 tugamba leero omuntu yeebakeko nga tupulanize tugenda kubaka olunaku lwonna kubanga twakooye. Ekala tutuuke ewaka ate ne batutusaka mawulire nti Daddy Humphrey agenze. Era yadde shock. It was a really big shock. I mean, we didn't expect it. It was just a shock. Ono muzeeyi oli mwana namba mmeka? Era mwana namba 2. Muli baana bameka? Abaana 7. Muli abaana 7. Mwena muli wamu? Tuli wamu tukwatagana. Emanyi? Twemanyi bulungi. Okay. Mu mbeera eno olowooza banno batoobo ne bakulu bo oyinza bbawa bubaka ki? Era obubaka busobola bawa kubeera strong tebalina kyakukola. There's no choice. Yes, kiruma but tulina obeera abagumu. Baganda bwe twogerako bali mu myaka emeka era basoma? Basoma. Mukulu wange asooka muwala ali ku campus Makerere, ze ne muddako ze nakamaliza senior 6. Then nawaawo ali mu P6. Then nawaawo akyali mu P5 awo. Then wawo asomera ebweru, ye asomera nnyo bweru. So tuli awo mu same age set twenkanankana. So maybe so kamba he's a real person, like takweka cha feeling. Baba chimunyiziza akamirawo straightforward. Bwekiba kimusanyusizera atakweka, like he's a real person. That's what I feel. So chimujukira. Manje? Yalina gwe yali abeera naye, I think mukyala we bweru. So yamubeerangako ng'amujjanjaba. I think kuva last year mu June, either June or August, naye nga kuva last year paka sawa zino saludde nabo. Ali awo mu lubuto oba gallbladder cancer, sabitegala bulungi but gallbladder cancer wa mu lubuto okwakubiri. Puroguramu ery'ekya mu bufunze. Puroguramu tetunnagitegeera bulungi
kubanga waliwo baganda be abataliiwo n'emikwano gye abandiyagadde okujja okumuwerekerako tebannaba kujja kale tubadde tukyagumiikirizaamu tulabe then tubabuulire program bakanika amasimu bakanika rediyazo paka nagendera ddala newa okutuukira ddala ogendemu okumujjanjaba ku nsonga za kansa ate n'okukoma okubira nti twagenda kumucekinga abamugambye kakume wagezeeko okuhaba owawa olwekyo kibi nnyo tufiiriddwa nnyo nze nga Shabby Malende Humphrey mulabanga muganda wange era tusalibwa nnyo ffe nga bannakawempe twagala okwongera okusaasira maama ate taata mayanja ye mukwano gwange ddala mukwano ddala gwa kitange ayitibwa taata Sendagire bakolanga bonna mu Coffee Marketing Board so n'olwekyo bwemba njogera kufa kwa Humphrey Mayanja ffe nga abamalende family ate naffe kiba kitukwatirako ddala n'olwekyo ogombako omukyala nange ntuusa okusaasira kwagala family ate ne bannabitone wamu ne muganda wange Joseph Mayanja kuba kati naye yafuuka wa Luganda kuba ekawempe twawula bwawuza enzija bakamiliyoni bali wano ate ffe amaka gaffe gali wano tuze nabo okufa kwa Humphrey kunsanze nga tuli mu kutawuka nga tugezaako okutuukiriza abantu baffe okubayamba mu kiseera kino eky'ekisiibo ate nga n'abalala babadde batusabye kubanga tubatuukirako ku nsonga za Easter so kunsanze mu kibuga wakati ne ŋŋamba nti buli kimu nina okukisazaamu nsooke ntuuke wano ewaka naye nga kitalo nnyo tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze kisa tusaasira Humphrey ebbanga lyakomerawo nga azze ku Platinum awo nga amaze okuva ebweru era wamu ne baganda bange wamu ne Kaya Hassan twagenda okulaba nga tumulambulako era awo kibayita physical interaction awo kyakuma naye nga ku masimu babadde bawulizanya nnyo naffe nga bwe nkugambye nti famire y'abamayanja n'ey'abamalende kumpi enzida zokka zezisala era zezimu ku famire ngundi nnyo mu kawempe ezimu ku ezo ezenyumirizibwamu so n'olwekyo tuli banakuwavu nnyo tusaba Mukama Katonda abeere nga atugumya wamu ffenna agumye maama agumye taata agumye baganda baffe ba Joseph Mayanja wamu n'ekisaawe kya entertainment n'ababadde bakanika naye ababadde bali naye emirimu egy'enjawulo ebulaya gy'abadde gyali nga tannaba kulwala Humphrey ngenda kusinga kumujjukirako nga omusajja okusookera ddala omuyiiya omutetenkanya ate omugumiikiriza nga walabye ensobi ne waba alina kyalabye ng'asobola okugula n'agamba nti Shabby Malende oli muganda wange kino tukitereeze bwe tuti muntu abadde social nnyo ate bambi ng'abadde ayaniriza buli muntu n'olwekyo tulina okuba nga tumwenyumirizaamu n'okubaako kye tumuyigako n'abalala abasigadde ligase ejja kulivinga omu era tusaba ebirungi ebyo byabadde akoze na byonna byetumumanyiko abalala bayigireko babeeko ekirungi kye bamugirako ate tusigale nga tumusabira nga tusabira n'abalala abagenzi obubaka bwowa abafamire mu mbeera obubaka bwempa abafamire okusooka basaasira nnyo nga nange neesaasiriramu kubakugambye nti abanga muganda wange Humphrey tusaba Mukama Katonda abeere nga abagumya era ffenna atugumize wamu nga bannakawempe tufiiriddwa nnyo nsaasira taata nsaasira maama nsaasira Joseph Mayanja ne ab'enganda bonna abalala ate ne bannakawempe